Nyina ebibuuzo bibiri, ekimu kya Mukatuliki, ekibuuzo ekyokubiri kyammwe Abayisiraamu. Kasooka nziggyewo kino eky'Omukatuliki kive mu ddiiro. Nga ne mwami Mulumba oba omusumba Mulumba. Mwoyo wa Mukama ajja kunyamba. Omukama ajja kuyamba. Ne mwami Mulumba bw'atunoonyeza gundi essuula eri gye twasembayo nayo wano kubanga Sheikh Abdul Safuro yagamba teriimu. Saagala gikuba bali kuwabo bajja gituukako nga batuuse mu kaseera kaabwe ak'okwogera. Aya erimu emyoyo egyo malayika zasindika ne zikwakula emyoyo mu bantu we tugenda okutandikira kubanga we twakoma. N'ebibuuzo bino abantu baali bawuliriza bannaaye ku Sunday gye twali wano ne babuuza ku bibuuzo. Ekisooka, eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi. Ekyokubiri, essaala y'omulamu erina kyekyusa ku mufu oba kyemugasa okuba nga yali akyolekeza mu Katuliki naye si mu Katuliki wano yekka yasabira abafu. N'Abasiraamu basabira abafu. N'abalokole baga RIP. Rest in peace. Yes. Okay. Katusooke tubijjewo. Awejjokolera. Babuuzeeko baanirize atoddemu ebibuuzo bya Mwami Ssentongo ng'abuuza eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi. Essaala y'omulamu erina kyekyusa ku mufu oba kyemugasa. Zindalo guugwo mugumpeera Omukatuliki bannaaye. Mbalamusizaako abawuliriza Radio Impact eggulo lya leero ne nnyandizaako n'abatulaba ku Dream TV. Nze Sonko Charles okuva Ejjokolera, ndi musajja Mukatuliki. Waliwo abantu bangi abalaba programu eno ab'enzikiriza ez'enjawulo, naye abamunyiza okuba byenjogera bibanyiiza ate abalala nga bibasanyusa. Naye ebibuuzo bwe bijja ne binjolekera bwe biti tekitegeeza nti nze kafulu, nti oba natendekebwa mu matendekero ag'enjawulo okumanya enzikiriza nga bwetambula. Wabula nzija okugattako ettafaali ku ekyo kye mmanyi nga nze bwe ndaba n'okkiriza nga bwe nsobola okutegera wenkomye okuluŋŋamya Mukama ky'aba asobodde okunnyawa ng'oyo omutuukirivu kye nsobola okukola. Ensonga eno ezze wafunye abakutiisatiisa nti by'oyogera tebiba bituufu. Nze nkimanyi abantu babeerayo si buli bye twogera nti bisanyusa abantu. Era ky'oba olaba oluusi wano otera okumbuuza nti eddiini egamba bweti nega nti nze nga bwe nkola ki? Kubanga omuntu ayinza okulowooza n'ayimeyo n'abuuza ekibuuzo n'alowooza abuuzizza kafulu nga bw'onoga nti obuuziza bishopu, obuuziza omuntu ateekateeka abantu ng'eri eggaba mu seminare, ate nze ddala siri enkola ki? Kale omuntu ayinza okubutakutegeera bulungi. Kyenva nsalawo okubanga nnyonnyola bwe ntyo ndowooza ntegeerekese. Naye ekibuuzo kigambye kirimu n'ebibuuzo ebiwerako. Ekisooka, eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi. Ekisooka ye eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi. Ekyokubiri kigamba kitya? Ng'eddiini oba ng'ekitabo ky'eddiini. Abuuzizza ekibuuzo. Abuuzizza eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo. Ekyo n'okiddamu era akiwulira. Kati nze ne mbuuza nengattako nennyongerezaako ng'era twagala okumanya kubanga ne woba siggwa amanyi nnyo naye ate bali bakulaba baagala bamanye. Kati olwo eddiini y'Abakatuliki bw'esabira abafu n'abagenzi ebasabiramu saki nga kyawandiikibwa oba nga eddiini bw'egamba. Anti Abakatoliki bakkiriza Mukama waffe Yezu Kristo. Ekyo kye kisooka. Era bakkiriza nti Kristo yafa n'azuukira. Era n'ebikolebwa byonna balina essuubi okw'okuzuukira kw'abafu. Era okufaanako nti eddiini gye yava
nga ne Yesu akyaliwo bwe yali Musa akyakulembera Abayudaaya eddiini eyo gye yava baasomanga ekitabo Tawulaati oba Tawuleeti kirimu ebitabo ebina naye mu bantu ababeera ngaeyo abannyonnyola nga bategeka bayigiriza abantu mwalimu ekibinja kye bayita eky'Abasaddukaayo nga bo tebakkiriza nti omuntu alina omwoyo, tebakkiriza nti eriyo okuzuukira, tebakkiriza nti eriyo ne malayika. Ate nga abannyonnyozi b'amateeka Abafalisaayo nga bakkiriza nti waliwo malayika, omuntu alina omwoyo mu ngeri eyo, naye nga bonna basoma ekitabo eki era ng'eddiini basoma ya Kiyudaaya. Kale no ssebo bw'ojja n'obuuza bw'otyo nti gwe nga bw'obuuziza kati kino ekitabo kye tukwata Ebbayibuli erimu ebitabo ebiwerako. Eddiini y'Abakatuliki esabira abafu n'emyoyo gy'abafu ye. Kati obuuziza kiti ekyokubiri esinziira ku ki nga bwekkiriza. so singa esinziira ku Bukatoliki oba ku kitabo Nga bwekkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. anti bwe kiba kitabo leeta bwe bwe kitaba kitabo jjonnyola nti bya Kikatoliki Ate eby'Ekikatuliki tukola bya Sitaani. waliyo ebitabo ekyo tewali akibuuziza naye ekibuuzo we kiri nti Obukatuliki bwe babanga Mukama waffe Yesu bwe yafa ani yasabira omwoyo Anti Yesu yali Katonda bannange oba ebintu mubitegeera mutya. olira obugambo Yesu yali Katonda ddala ani yamusabira era yagamba nja kufa ku lwokusatu nkole ki nzuukire kakati ate bano mbasabira kuzuukira. Yesu bwe mugoberera bwe yafa n'agamba nti abalala bonna abanaafa kubanga bo si Katonda bo musabire emyoyo gyabo. omanye ekintu ky'okukkiriza n'endabayo ebintu nga bwe nkuwadde Abafalisaayo bwe baali balaba n'Abasaddukaayo. Kati eno Mukama waffe yayitannaba kufuba mu Nvanjiri ya Matayo yagamba nti babiri ku mmwe bwe mukuŋŋaanamu ne mussa ensonga ku nsonga emu oba basatu ekyo kye musabye nze nkola ki mpulira. Bwe beetaba wamu bwe musumulula nga nsumulula, bwe musiba nga nsiba. Naye n'agamba nti musabe muliweebwa. Kati awo olaba nti omuntu oweebwa okusaba babiri bwe bataba wamu. Kati ekyo Yesu yabatuwa olukusa nga ebyowandiikibwa nga bijja byogera. Kati mu ddiini So Obukatuliki bwasinziira mu olw'olunyiriri dusinzirawo okusaba kubanga okusaba abafuna emyoyo gyabo yesebo buli kye munaasaba nga kinaabaweebwa. bagala ngende Makebe nze mugezi ate lwakoma ku ki nti kino tokisabira lusabira n'abasamize mululeete kubanga kaakati lusabira mutubuzaabuza mwe bannabbayibuli leero kati twagala kutegeera kubanga ono agambye bayibuli terina mu bulambulukufu webagambira nti ekyo kikyo ffe batugamba kusaba. Kati okusaba gwoba okuyinako oba osaba mbizzi oba osaba mbuzi oba osabira gwokusaba kwonga bwokuwulira kasoba ng'okkiriza Katonda ye tagaana kukola ki agambe buli olunyiriri olwo kakati buli kye munaasabanga mu linnya lyange nedda n'olwo nalwo nedda olwo n'olwo olubakwata lwasa mayinja mugiwe bano babiri oba basatu sirabamu kusabira abafu naye Matayo 16 ntandikidde ku lwa 19 mbalamusizaako mwena abatulaba n'abatuwuliriza ku bimutiize mulumba Isa Cyrus omubulizi w'enjiri sinema yadde nga ngenda kukozesa akadde kano okwagalizaako mukwano gwange Giovanni awo Masajja. Programu eno sebagibeerako nnyo era ffenna atwagala ffenno awamu kyenkanyi era ngambye batumireko olwalo etali yekka ne mukyala we ate alina nno n'abalala abajja bawuliriza programu nga bagiraba so kya muwendo nnyo okumwagaliza programu awamu n'omusumba Musisi Simon n'omukyala awo maama waffe awo Namisu kubiri ekamuli mwebala okuŋŋaanira ku Impact Radio nga mulaba olunyiriri luli mu Matayo
essula ya 16 olunyiriri lwa 19 nsaba mutuwulirize bulungi tulaba abafu bwe bagwa mu lunyiriri luno lugamba bwe luti ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu olwo lwe mbadde mpulira nga alwogerako nti yatuwa obuyinza okusiba n'okusumulula lugamba nti bwe munaabanga oba babiri eno nalwulidde ng'ayogera ku luno olw'okusumulula n'okusiba kubanze luno lwe ninamu okusiba n'okusumulula kaakati nze ndeese luno mwami moduleta kaleete we basabira abafu luli olulala kubanze luno lwe mbadde mpulidde kati omukatuliki ye atugamba nti alina olunyiriri mwasabira mu lunyiriri olwo okusabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi nze luno sirabyemu bafu luli ludda lwewakonyeeko gwenga bwolaba bwe nabadde ntandika nagambye nti simanyi mu kitabo ky'Amatayo awo oba luli mu ssuula ki naye okusaga nti 2-3 simanyi bwe basibwetabawo luli Matayo mmeka mwenna muli basatu bayibuli ebalenga lunyiriri lwa 18 mmeka okusaba n'okusaba 18 18 yeruno wakansome wano agambe 18 lulunadde njagala amaani tuleke bino tebikukwatako agambye nti mazima ddala mbagamba nti kyonna kyemulisaba ku nsi kyonna kyemulisiba ku nsi kirisibibwa era kyonna kyemulisumulula mu ggulu kisumulula mazima mbagamba nti 19 era mazima era mbagamba nti ababiri ku mmwe bwe baneetabanga ku nsi ne babako kye basaba kitange ali mu ggulu alikibakolera lwe mbadde ngambira ddala lwe lwennyini kubanga 2 oba 3 bwe baba bakuŋŋaanye ku lwange nange mbaawo wamu nabo lubadde kukusaba anti kati wano kyenvudde ngamba nti abantu bwe babeera nga beetabye wamu oba 3 basabira omufu ate baba basaba basabira n'omwoyo gw'omugezi ne bagamba mukama omuwe ekiwuumulo ekyolubeerera n'ekitangala ekyolubeera kimwakire ng'ali awo so ekitegeeza nti bwe mba mukatuliki ebyokukkiriza yezu mbyagazaaki kanyonoone kanywa omwenge gwange kanjagala abakazi bonna benjagala kanzita abasiraamu bonna mbamalewo kanzita abasamize bwe naafa bantwale wa faada agenda kusoma olunyiriri agenda kukkiriziganya ne bafaaza banne ne basisita ni muggulu nteredde kati nga binyuma asaba katonda nakkiriza oba nanga munyonyole ono alina kyayagala kakati bwe tubeera tuteekebwateekebwa ekitukuŋŋanyisa mu masinzizo kati nga nerero bwe gitubadde tebatuteekateeka kukola ebyo byobadde oyogera era batuteekateeka tube nga tweyisa buki bulungi tusiŋŋane n'obulamu obwoluki ate ateeyisa bulungi kaakati ono ateeyisa bulungi mumusabira temumusabira tumusabira tumusabira kubanga ekigambo kigambye nti musabe muli weebwe kyanjawulo kinange kyenjogedde kikanyonoone kankole byonna kati nga tamale yanywa ewuliye oba 3 bagenda kutuula basumule omuliro ogubadde gugenda okunjokya ngende mu ggulu omuliro nguwone era katonda agenda kukkiriza ndowooza yagala gezaako kukomyawo kye twayogera ku Sande eyaggwa nagezaako kunnyonnyola naye nkugamba nti omanyi olina endowoozayo simanyi oba oyagala ogezaako kwagala kuntakulula bekiki kyenyinza okujjayo sinza kujjayo naye nagezaako kunnyola naye nkugamba nti tuyigirizibwa nti okusaba oba obulamu bwo obuteekateeka okyali kuki era nenkuwa n'ennyimba 3 olumu luvuga nteekateeka Mukama akutwala
teekateeka Mukama akulinze tumulinda akomawo. Olwaliruga nti fuba eggulu ya kifuba fuba eggulu y'empeera. Kakati olwaliruga nti tulizuukira naye ng'ebyo byonna byonna abakukubiriza omuntu otambule bulungi. Tebakukubiriza gamba nti genda otamiire, genda obeere ng'oyenda, genda obole. Naye olw'okuba nti tukimanyi nti waliwo lwe tuyita oluyingito lw'ekibikati okugeza, nakulabagana okukunyonyola nti waliwo omusajja omuggo wambuuza wano omusosolooti nti yatta omuntu. Naye sirowooza nti bwe baali bamuwa obusosolooti bamugamba nti genda okole ki? Y'engeri eyo gye wabuuzaamu. Kakati omusosolooti mugenda musabira temugenda wakusabirwa. Kikirire ekyokutta kimuveeko oba kimusigale. Leka munnyonnyole tonkwata mu kamwa. Omwami ono namunnyonnyola bulungi n'abatuuliriza abali kubanga bino bye naddamu bya budde buli. Namunnyonnyola ne mugamba nti okusaba kwaffe kwe tusaba tukireka mu mikono gya Katonda, kibeera wakati wa Katonda n'omuntu oyo. Kakati okukkiriza kwaffe makolo ogamba ki? Babeera beetawaanyiza ki? Katonda abatalaba. Era nagenda okumubu kijijini kyabuuza nabuuza n'ono moderator ne mugamba nti gwe olowooza Katonda okujja n'abuuza Adamu oli ludda wa oba bwe yabadde kwatako yali talaba. Kakati Katonda asigala mu kitiibwa kye n'obuyinza bwe. Nejjukira nakuyigiza ne nkugamba nti Katonda yatulekera okwesalirawo. Olwaleero tuba tusoma mu kitabo kya Yoswa naye nga Katonda yateekawo nti kiri gye mulondewo munaagoberera ki? Oba mulonda mu muliro oba munaweereza Mukama Katonda wammwe oba munako. Kakati kiba kitegeeza nti eddembe ly'okusalawo omuntu oyo asazeewo wakati we ne Katonda. Makolo buuzaaki? Kakati omuntu gw'osabira abadde yeesalirawo ng'anywa omwenge, abadde yeesalirawo ng'atta abantu, abadde yeekennyini nga yeesalirawo ng'aloga n'abalaba b'obutwa. Kati oba okyasabira wakyo yaba yeesalirawo dda oba yeeteganyizaaki? Ate ka makolo kammwe oba weeteganyizaaki? Kakati ono makolo kammuyambe nti era kyova owulira nga ffe tugamba nti bwe tuba tusabira abafu tuba tugamba Mukama nti jjukira Mukama wange emyoyo gino gye muwanidde okusabira omale gagisonyiwa giwe emirembe n'ekiwummulo kye wagifunira mu kwetambira kw'omusaalaba. Ng'olipo ojjukiza tajjukira. Kakati Katonda yatugamba yatugamba nti abajjukiza ba Mukama temukolanga ki? Okutuuka Yerusaalemi nga kifuuse ttendo. Omanyi ebintu bye tukola wakujjukiza wakujjukiza owaffe. Tulina bye tukola byeyatugaa nti kino mukikolenga olw'okunkola ki? Kakati kituufu gwe nga bw'okiraba naye bwemba mujjukiza onfuna tekirina buzibu era simba wakati kaayo oliyabuuza ne ku Sande ewedde nti oluyimba oluga nti Kristo onjijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwe onjijukiranga. Kakati yali amujjukiza yali talaba oli gwajjuga nti onzijukira awo ye akyali mufu yali amujjukiza yali talaba Yesu. Jukira kwagamba Katonda gwajjukiza akyali mufu. Katonda ye yamugamba amujjukize oba ono ye yeetumiikiriza. Kakati waliwo okubanga ono ajjukira nga ye tannakugambako nti ngamba nkujjukira anti ono yeerabira weetumye gwe kalooli obwakalooli bwo ofuula olowooza
olowooze nti Katonda anti muna essaala ewaffe essaala terina bukwakulizo n'amateeka kati gwe bw'oba tosobola kujjukiza Katonda wo nze wange mukola ki mujjukiza ate talina kiki talina kyagaana kubanga essaala bwebanga kye bayita okusaba okujja mu muki mu kukkiriza kwo kakati gwe bwobanga moderator bw'olaba n'enzikirizayo nze nga bwendaba twawukana yes neyanziza ssebo yeerabira programu eno twajja tujjukizibwa nti eyawukanako n'akatale n'obudaala abamu gye tutera okubeera temutulabira mulumba kwatako katini nnyo wangi dokita Yes, sir. Revelation, nzidiramu katono mu Revelation 20 verse 11 to 13. Okay. 2 Corinthians 5:10. Ayogera ku bantu okulabika mu maaso ga Katonda. Oluyinzire kantu basomere mu Luzungu. simanyi kyojjagaza oba mwagala kwesomera tugenda maaso sebo ompise naseeka sebo ngambye sebo kale nze nsoma mu Luzungu 2 Corinthians 5:10 agambye bw'ati nti katandike na lwamwenda therefore we make it our aim whether present or absent to be well pleasing to him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Knowing, therefore, the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and I trust that are well known in your consciences. Agamba bwati mu Luganda olubotofu nti tukikole tukigenderedde obanga abantu bakifaako bati bakifaako naye tuteekwa kuteeka okusanyusa Katonda kubanga buli omu kuffe kimugwanira okulabisibwa mu maaso g'entebe esalibwako omusango eya Kristo. Buli omu alyoka aweebwa empeera mu ebyo bye yakola mu mubiri, obanga bibi obanga birungi. Kati bwe tutegeera entiisa ya Katonda kyetuva twegayirira abantu ng'era bwe bamanyi Katonda oba bamwesiga tebamwesiga naye ekyo bakitegeere. Kati olunyiriri olwo mu lunnyonnyole abantu balabikako mu maaso ga Katonda batuukayo ne rekodi yaabwe nga buli muntu bwe yakola mu mubiri obanga birungi obanga bibi. Kati tewaliyo ssaala n'emu eri mu Bayibuli omwo ejja muntu mu muliro oba mu Geyeena kyenkana nga bwe wataliyo ssaala n'emu ekunona mu ggulu kuwanulayo nga wamaze n'otuukayo. Byonna by'okolawo bikolera mu mubiri, era bw'omala okufa byonna bye wakola mu mubiri ye rekodi gy'ogenda nayo. Eyo ye Bayibuli. Kambawulirize. Tweyanziza ennyiriri zonna tuzifunye bulungi. Tweyanziza ssebo Dokita. Era nze njagala kwebaza bwebaza Omwoyo Omutukuvu engeri gy'atulungamyamu nga tuteesa. Naye simanyi
omwoyo bwalungamiza omuweereza we Nyiri n'azireeta ezimu ku zo nja kwongerako bwongezi olw'Abagalatiya. Bagalatiya essula 6 oyongeddeko nga tonnaba kunnyonnyola zino. Ntandikidde ku luno nzero kuzemba ddendeeta azireese nnyongerako ku luno k'omu ku zo kati kantandikire ku lwatakonyeeko naziri tuzinnyonnyole. Nze ng'omulokole nzikiriza bwe nti era nga kyenzikiriza ninamu n'ekibuuzo ku balina endowooza ewakanya kyenzikiriza nti Katonda alya bulayibu, ekyo kankitwale wuwo kitereke nga moderator. Katonda gwe twogerako gwe tukkiriza omulamu yakola eggulu n'ensi kitaawe wa Mukama ffe Yesu alya bulayibu, alya enguzi, agulirirwa? Ekyo kibuuzo. Then bw'aba tagulirirwa ennyiriri zino Bagalatiya essula 6 olunnyo lw'okuna lugamba bwe luti naye buli muntu akemenga omulimu gwe ku bubwe alyoka abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bw'abalala, kubanga buli muntu alyetikka omutwalo gwe ye, naye ayigirizibwa ng'ekigambo asenga kimu n'oyo ayigiriza mu birungi byonna. Temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Kubanga asigira omubiri gwe ye alikungula mu mubiri okuvunda, naye asigira omwoyo alikungula mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. Njagala tugeraageranye ennyiriri Dokita zaleese okugeza nga bakolisa ekyokubiri 5-10 kubikkulirwa twalowulidde newanga bwe tugenda okuwulira abannyonnyozi. Nze ntandikidde ku luno nga Bayibuli etandise n'ensonga nti buli muntu, kiba kitegeeza Bayibuli beeyogera nti buli muntu beeyogerako baba baliwoko wano mu nsi. Ekyokulabirako for instance nga moderator waffe ku nsi obaddeko emyaka egiwera 10 oba 2. Yisa Mulumba mu nsi mbaddemu abantu n'okunda bandaba nebyenkoledde mu nsi ebibi bingi ate n'ebirungi nabyo bingi ne makolo mu nsi abaddemu, era ensi emulaba waliwo abamwenyumirizaamu olw'ebyo byazze abakolera. Naye mwami moderator kino kikulu nnyo tetukibuusa maaso. Omuntu mu bulamu bwe ku bubwe yekka fi dhatihi alina records ze 2 ezimwogerwako. Alina record mu bantu n'abeera ne record ye eri Katonda. Kaakati record y'omuntu ne Katonda, Katonda yabeera nayo okusinga. Olwabino wammanga ndi Katonda buli lwakuteekawo n'akulekawo ebbanga ly'obulamu bwo bwonna aba akusuubiramu okubanga otereeza ebibadde bikusobako oba okukola ebyo by'ayagala. Then bw'olemererwa okukozesa omukisa gw'obulamu bwo mu nsi ng'okyali mulamu n'olowooza nti Katonda gwe nzikiriza nkoze gayaalo, mwami asiima biddube oyo abeera musoga. Kaakati kiba kitegeeza nti olina okwesiga abalala nti ne bwe mba sikoze bajja kutuuka ekiseera nga nvudde mu bulamu buno basabe Katonda akyuse bye nakola abifuule birungi. Katonda wa Bayibuli gwe njogerako si bw'akola. Ntegeerekese kitegeeza nti olunyiriri oluno olw'okuna n'olwokutaano olw'omukaaga ne lugaa temulimbibwanga, kuba kwerimba. Era ssebo mwami Kaaya kino bw'obanga okisomesa ne ate Sonko si bw'asomesa ekikye kirala. Bw'obanga osomesa tokwatirwanga nsonyi ne bwabeera mukwano gwo, kubanga Bayibuli yegana temulimbibwanga. Katonda tasekererwa, kubanga buli muntu kyonna kyasiga kyalikola ki? Kyalikungula. Kaakati omuntu abadde mu nsi nga munywa amalwa, mutemu, mukozi wa byambyone, ensi emumanyi, ate by'abantu bemanyi Katonda amanyi ebisingako ebyo. Kaakati gwe nodda wali nogandi kaakati olwaleero lunaku lwa kijjukizo kyakusabira munnaffe dduwa. Mu lunyiriri luno ndaba nga Katonda tasekererwa, talimbibwa, kubanga mu kitabo ky'Abaluumi ayongerako olunyirira n'agamba nti buli muntu alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda.
akati bwe twongerako enyiriza abakolinso obanga buli omu ajja kulabika nga ye kaya mukyala wa Nzisa Busolo, mukyala wa Amaani, mukyala wa Mulumba, bakyala be balina okulabika mu maaso g'omusazi w'emisango. Naawe ampuliriza n'alaba naawe olabike, naye mu kulabika kwaffe ffenna mu maaso g'omusazi w'emisango buli omu alina likodi ye. Kaakati awo nze weŋŋambira mbaliriza ne aya eno nsibe ekikondo nsaba bwe nti 9:8 ye Qur'an esiba negamba nti istaghfiru lahum aw la yastaghfiru lahum 70 marra Allahu la yastaghfiru lahum hatta ila akhir aya. Ko begayirire basonyiyibwe oba tobegayiridde kusonyiyibwa kyekimu Allah tajja kubasonyiwa. Kaakati obanga Allah omuntu asabye begayirire omuntu oyo Allah tasonyiwa muntu oyo yadde omwegayiridde bamusonyiwe. Lwaki? Li'annahu kafaru billah. Omuntu ono mu bulamu bwe yaliwo ng'agaanyi okukkiriza Katonda. Kati bwe nsoma aya ezisabusonga ngati ye Tanzania gwe some eyo jjajjiraba Allahu la yastaghfiru lahum 70 ne bw'omwegayirira emirundi 7 Allah tasonyiwa muntu ateekolerera. Kati abajja okunnyonnyola ennyiriri za Dokita zaleese be bayimiridde ku kugamba nti basabira abafu nga sinaba kuwummulamu bakolinsa ekyokubiri 5:10 mu Bayibuli omweri ginnyonnyole. Kansooke ngisome njiddemu ndyoke nginnyonnyole. Nti kansooke ngisome njiddemu ndyoke nginnyonnyole. Okay. Jiro gisoma omulangira Kaya njagala genda mukumbula mwenyiri walulirwa omubuulizi kakati obogendako okusinziira ku bigambo ebyasomeddwa nebye tuwannyonnyola ku lunaku mubuulizi 12 olw'olwe-13 n'olwe-14 lwogera bweruti nti ekigambo ekyo wekikoma wano byonna biwuliddwa otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga ekyo kyekigwanira kubanga ekyo kyekiragiro ekwatanga ebiragiro bye kubanga ekyo ekyo byonna byebigwanira omuntu kubanga Katonda alisala omusango gwa buli muntu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi agenda kukisalira kituufu. Kaakati buli lwe tubeera mu bulamu bwaffe tusalawo nga tukyali balamu olw'eddembe Katonda liyatuwa. Ate si buli kikolwa ndi kijja kuvaayo olwedde ebikolwa byo birina we bikuteeka ku lunaku luli lwalidda. Matayo essula ya 25 olunya olwa 3 luga nti omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa eky'abamalayika n'ekya Katonda awo n'atula ku ntebe alyawulamu ng'omusumba bw'ayawula mu ndiga n'embuzi. Si kati oga nti akati nno omwoyo gutebenkedde kati guli mu kisenge ekisooka ekibugumabuguma kakati kyongedde mu kisenge ekyokubiri ekyokyamukko waliwo ate ekyokusatu ekyokyennyo paka 10 n'ebyo 12 mbu ng'ogenda mu ezo stages okulaba ng'okola ki mbu omwoyo guguwona. Katonda atugaye lwalikomawo lwasala omusango abamu bagenda kuzuukirira bulamu abalala kufa. Ebikolwa byaffe bagamba nti beesiimye n'abafu abafiira mu Kristo kuba ebikolwa byaffe tugenda nabyo. Ebikolwa bino by'okoze bye bikusalira omusango. N'olwekyo njagala ntegeeze eggwanga eritutegeera beera ku nsi kuno ng'ovuma ng'otyoboola ng'okola byonna ng'omanyi nti olugendo lwo ye luggweera. kwatira kanga
omukatukinga bwe yetegereza abakolinso 2 bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olw'ekkumi ngenda kubanga nkomawo. Alright, kulikayo tuli mu ssaawa yaffe esembayo, eno ye ssaawa ey'okubiri ya programu eno. Nze nga bwe ndaba, mwebale kutugoberera, mwebale kutulaba, mwebale kubeerako nga muli ku Dream TV ne ku Impact FM. Tuli kwogera ku nsonga eno ey'okusabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi. Essaala y'omulamu erina kyekyusa ku mufu oba kyemugasa. Awe tuli mu kutambulira wejjokolera olunyiriri lw'abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunya olw'ekkumi lunnyonnyole tuwulire naddala gwe agamba nti okusabira abafu yesha katuli kibu kyagalira ddala olunyiriri dokita lwaleese kuba ziri bazinnyonnyodde lutulaga nti okusala omusango gw'enkomerero kulabisibwa bwe kutyo omuntu n'asalibwa obulamu bwe ng'azuukiziddwa. Kati ffe enjawulo gye tuyina mwe abakatuliki enjawulo gye tuyina nti tetukola saaviisi, ffe tukola sacrifice. Essala yaffe kibeera kitambiro nga kiri sacrifice kakati mumulowooza nkati gwobuuza ate nona abuuza munkwata mpola ojja kuntabula n'ono nyambaako ssebo sentebe kati njagala nkwate saidi y'omu gwobuuza otya taata mbadde nkubuuza nti sacrifice eyaki essaala eyo esomebwa ey'abafu oba n'abalamu kibayite ekitambiro ky'emmisa. Kiba kitambiro Yesu abeera yeetambira ku lw'abalamu n'abafu yessaala eyo. So tebeera bigambo bugambo byagamba nti nga Sonko bwe nabeera nenga nti Sonko ndi wano oba omusomesa nsabira omuntu wange nenjogera ebigambo. Ekikolebwa ekyo essaala eyo ekolebwa nga mulimu n'okumenya omugaati. Ekitambiro ekyo kyekitambirwa ku lw'omufu oyo n'abalamu ababeera. Abafu nga bafiiridde mu Yesu oba nga bafudde byabwe. Yesu bwe yafa mu kitambiro kiri bwe yakikola teyeetambirira ku lw'abafiira mu ye n'abaali tebamukkiriza bonna yabafiirira ne bamakolo bonna yabafiirira n'abasiraamu bonna yabafiirira. Kyekitambiro ekyo era ffe waffe olimba nze tanfiirirangako ali mu kuwayiriza olini bw'aba akyagaddenga Hajirubowa n'agamba nti nze omufu wange diriisa bamusabire ekitambiro era essaawa eyo emuweerezebwa kubanga y'abantu kiki n'ekyusa ki bonna bwe muweerezebwa n'ekyusa ki n'eyamba omwoyo gwe bwe guba guliko ekibi kye yakola kinaakibwako kyekitambiro ekyo. Okay, nze onzizeemu bulungi so ndabye ekyo onzizizaayo wali nti nze kaŋŋende nga nyonoonanga bwe njagala waliwo essaala eri egenda okunsabirwa ey'omukatoliki Yesu bamujjukize ndabika ndi mu bikola yeerabidde ajja kujjukira ebi binaazibwewo. bino nno bwe tubeera wano abatulaba n'abatuuliza tuyiga buyizi yangu waŋŋende naye mu kwanguyiriza okubuuza ekibuuzo obuuza mukatoliki bwe nabadde nga ntandika naliriddwa zaamaanya natandisa nakibuuzo nga sinnasomesa neŋŋamba nembuuza Katonda alya bulayibu Katonda ali enguzi ekyo siwulidde nga banziramu kaakati bwe baba nga bateekateeka okunziramu mbadde nsaba baba bateekateeka okunziramu kino kyenjagala okumanya gwe basabira aba abadde ali ku sayidi ya Katonda ng'akola bulungi oba ng'akola bubi ebintu bibiri ekyakibuuziza mu katoliki nedda akibuuziza mu katoliki ekyo baba banziramu n'abasiraamu begattire wamu abasiraamu nabo begattire wamu kino kyekisembayo mu kubeerawo kw'omuntu mu bulamu bw'omuntu yamanyako nti waliwo Katonda byayagala ne byatayagala biri bisatu nvuddeko owejjokolera ndyoke ŋŋende ewa Haji. Ndowooza tulaba bulungi bwe tuba tutambula tuluyita luyiringito lwa kibi. Abantu bangi batambula ng'Abafalisaayo
era ne balabika nti obutukuvu n'obutuukirivu babulambika. Era Yesu bwe baali baleeta omukyalo oli gwe bagamba nti yali ayenze, baali bagezaako okulaga obutuukirivu bwabwe. Kati mu nzikiriza mwe tubeera abantu bangi bagezaako okulaga bwe batyo nti ebintu bingi bikolebwa nga kungulu omuntu awe ekifaananyi nti mutuukirivu kiki nnyo. Kati omwami mulokole kyabuuzizza, tulabye abantu kakebere waffe mu ddiini nga bwe nagereza ku musasedooti oli, tulaba bapasita, tulaba abantu ayinza okuba nga alina ebyokungulu ebiraga enzikiriza ye, naye nga bambi waliwo waaweebuuka ng'olubiringito lw'ekibi bwe lubeera. Kati mu ngeri eyo okufa kuno olw'okuba kusobola okutuukako mu ngeri yo noba weetegese oba teweetegese. Kati ffe kyetuyita ekitambiro ky'emmisa kyonna we kisomebwa wonna we kibeera tumanye obunene bwakyo n'obuzito bwakyo. Ekitambiro kya mmisa tekibeera nga ttendo liriri emukubawa oba ng'esala ya deliverance ey'okusabira omuntu okumuggyako omuzimu. Kiri ekitambiro nga Yesu yennyini bwe yave e Getesimaani okutuuka e Kalivaliyo n'amaliriza, kubanga mu kyo mulimu okubonaabona, okufa n'okuzukira. Kati essaala eyo mu kukkiriza kwaffe n'engeri gye tugitambiramu nti eyo yessaala eweerezebwa omuki omuntu oyo oba abadde akola bulungi ebirungi byeyongere, oba abadde akola bubi Mukama amukole ebirungi byeyongere ng'afudde. Ate kati mmwe enjawulo gye muyina mulowooza nti omuntu bw'afa wano nze ndi mukubuuza kuyiga nti oxygeni ffe tukkiriza nti obulamu bw'omuntu oli n'eri bweyongerayo. Era ky'oba olaba tulina kereziya wa mirundi esatu. Tulina Sonko wano nzaali wano omulwanyi kyalwanagana n'ensi. Tuyina kereziya owokubiri oyo betusabira oyo omufu n'omwoyo gwe. Ate waliwo n'abaamala okulamaga abali mu bulamu obw'okwesiima abalindiridde okwambazibwa luli olunyiriri lwa aposo lwakoze eki lwaleamaze okulamaga ekimuleeta soka ndeko mwami mulomba makolo obuuza ki kubanga gwe abaami abo bagala kulimbisa ebyawandiikibwa. Eremeya musula yokusatu abaami baani omukatuliki nooli yeetegeza okulimbisa ebyawandiikibwa wagamba nti mukunze y'amaanyi ndaba yeetegeza ebyawandiikibwa. Ndikuba omusumba n'endiga ze nezisaasaana nezidduka kirebwa kitegeeza nti buli wokola ekikyamu kyo emiko gyo gikole ki girindire mulayisi tiwaliwo gamba waliwo okuwozesebwa tebirimu byakwewa njagalagenda wahajirubowa ng'omusamize bw'ayogedde ekyo kibadde kike akyogedde kiyiseewo. Nze kyendabuuza kigenze ku likodi abantu bakiwulira naye sinnakitegeera bulungi bwinti bwembuuza njagala kumanya Katonda ono ali enguzi sinnakiwulira. Kati ndaba mwina Katonda wanjawulo mwawule Katonda waki wabaki ow'omukatuliki kati n'ow'omusiraamu mwamwawudde dda. Ati kaakati kino ndabanga mwami moderator bwe kibanga ona ategeera bw'aba awakana mulangira Kaaya Katonda waba Seventh Day yeerabira. Katonda teyeerabira. Katonda aba Seventh Day yeerabira. Katonda wa bonna. Okay, Katonda yeerabira. Katonda teyeerabira. Ono ate agambye Katonda ye wa bonna. Mwogedde ku kikyamu. Nedda mwami Kaaya nga Allah wakola olugambo Allah akola olugambo kuteera olugambo ku Katonda. mbadde nsaba bwinti mwami Kaaya sebo kyeyamaani towolerezanga kifu ali mukuwolereza bannoyinza kuddira Katonda n'omukakaatikako okutazaala okwerabira simanya olugambo simanyi ndowooza owulira owona amujjukiza mwami kyeyamaani nze kyenjogera kyekino ne bw'obanga olina ssente nga ziriko nooti ng'akapapula kaliko nooti nga ya mutwalo kakeberwa nti yadde nooti zifaanagana naye kano fake nanti bano be bano lwaki oyagala ogaa nti balina ssente bwe bw'ogamba nti nooti
kati ekikebera nooti y'abano mulangira ekikebera nooti y'abano n'abasiraamu kaluki n'abasiraamu ku nsonga eyo mulumba maliri kubuuza ekibuuzo kyo kubuuza ekibuuzo z'abano zanjawulo lwaki nze ensoma olunyiino Befeso agamba Befeso 2:2 agamba atya kubanga twazimbibwa ku musingi nga be batume ne bannabbi Yesu Kristo nga lyejjinja eddene ery'oku nsonda mbadde nsaba byotaba na fake sente za kicupuli atuweeyo ku batume ne bannabbi ne Yesu Kristo nga yasabirako abafu abaaliwo tabuuzizza mbuuzi ono mukatoliki naawe nalese aya gy'oba otereera endowooza yawo omanya agenda n'ayagala buli kimu nga bwakyagala nkyanukule nga anti bayibuli guba musingi gwe bw'oyagala gakyoga buli kintu Yesu Kristo kye yakola mwe mukikola ngambi omusingi batume ne tuweeyo ku batume bapeetero otuweeyo ne ku bannabbi abaaliwo kuba baaliwo nga abantu baafa otusomereyokko abaasabirako abafuze kyekibuuzo ekyo sijja kukikola ki kale hajirubowa gwomu kubasabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi mwe abasiraamu bwe mulomba gundi dduwa zikyusa ki era atuweeyo Muhammadi waasabira dduwa gwe moduleeta twagala kuyiga obudde bwa hajirubowa hajirubowa mumuwa obudde hajirubowa mumuwa obudde ayogere asomese nga webasabira abafu n'emyoyo gyabwe ng'asabira abafu dduwa lubowa kati genda otuwonyeza olunaku abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza mbeebaza emirimu gyammwe ensonga ey'okusabira abafu bw'eva mu ddiiro okusaba kwonna kuba kufu okusaba kwonna nabano bwe bagamba mujje tubasabire mulejje muntu tubasabire kuba kufu kasa tosabira mufu ngenda maaso sura mujadala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani nti mu sura eno ya 5:9 aya ya 10 agamba abo abalijjo oluvannyuma banaagambanga kwegamba Katonda atulagira bulagizi nti ffe abazza oluvannyuma tujja kusabiranga bali abakoze eki 5:9 tujja kusabiranga abo abaatukulembera abaafa sibalamu abaafa era teriyo seeka imaamu oba muntu yenna alinya kituuti n'atasabira bafu era agamba al ahyai minhum wal amwaat asabira abalamu n'asabira n'abafu era mu hadithi nnyingi nnyo mu kitabu kya Riyadhi Salihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasabira abafu kamba weeyo ekigambo kimu twakiteesaako dda wano olumu mayiti baagiyisaawo nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atudde ne basahaba be abantu ne bagamba nti ensi efiiriddwa omusajja oyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba wajabat ekigambo ekyo kikakase ku mufu oyo gwe bayisizzaawo ng'afudde musajja mulungi ne bayisaawo omusajja omubi nga abadde abonyaabonya abantu okukamala era olunaku lwali lulala Nabbi Muhammad lwemaga nti banaye ensi ewonya akasajja ako tukawonye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba wajabat kikakase ekitegeeza nti ebigambo abantu bye boogera ku mufu bikakata kati abantu bakuŋŋaanye so haji singa omuntu afa naye ng'okimanyi nti yeyatta muwalawo ne mujja okulomba ddwa n'ogamba nti mutuukirivu oba mutukuvu agende mu jjana ekyo Allah agenda kikakasa Katonda atuma olaba atuma omwenzi
akola omulimu omulungi nga mulamu nga mufu n'atuma omubbi nga mulamu nga waba mufu abaganya okutoola zakka n'ajja emaali ye ati nga balamu oba nga bafu nga balamu kati onda tosobola abantu tetubajajinga kati tolaba Ssekawuma fe mu Busiraamu tumuboola olw'omulimu gwakola naye bw'afa tumusaalira ne tumuziika mu mateeka ne Mama Fiina bw'abanga Musiraamu nga bwe yatoola shahada tumusaalira ne tumuziika era ne tusaba Allah amusonyiwe. Okay. Kati olwo essuula y'omwenda aya ey'ekinaana kammaleyo ssebo ne aya emu obibuuzo omulumba byabuuzizza byonna nja bizingako ne aya eno eri mu surati al-Bakara aya ya 79. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu lunyiriri luno nti okubonaabona kuli kwabo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti bino abawandiika abawandiika nakati bawandiika ebigambo bino obwedda bye batubuulira abo mukulu mulumba byabadde asomamu byonna ebyo ebiri mu ndagaano empya Yesu teyali ekitegeeza abantu bambalako ewandiikira bintu byabwe ne bagamba bino bivudde eri Katonda kibwe kiri. So essuula ey'omwenda aya ey'ekinaana bigambo by'abantu ne mukulu Sserwadde enyiririza atuwadde zonna ziri mu ndagaano mpya ekitegeeza abantu abawandiika ebyo waliwo oli we yasomye nga biri mu ndagaano nkadde nga si mpya omubuulizi tabeerangako mu ndagaano mpya kati ddamu obikkulewo mubuulizi mmeka mubuulizi essula 12 mubuulizi olw'10 n'essatu ne 14 lwa ndagaano nkadde kati kiri katukireke nga bw'olowooza kale abantu abaawandika bano ab'omu maaso tubaveeko bonna okuva edda abawandiika n'abakyawandiika bonna baali bantu Katonda bw'akyogera yakyogera abawandiika Kulaani eno baagiwandiika Yesu amaze okgenda mwebale nnyo n'olwekyo nayo tugigwamu nga yes Korani nfu kasawa bawe yawandiika Korani nfu Korani nfu abawandiika bino abawandiika Qur'ani be bateekamu olunyiriri luno oluluwa beekube kuba luli olugamba olunyiriri lwensomye lwa Qur'ani abawandiika ogambye nti n'abawandiika Qur'ani bawandiika mu luno beekube kakati Kulaani olwo bawandiika mu olunyiriri luno beevunaane Kulaani eyo Allah yagiwandiika Allah agambye mu Qur'ani nti okubonaabona kuli kwabo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe ne bawandiika n'olunyiriri beekube kubanga Allah tagiwandiikangako. Mwami moderator kituleetera okuwulira amaloboozi ag'emirundi ebiri. Haji bw'abanga aya yanukula bye nabuuziza byonna ng'abantu babiwulidde n'aleeta ansa ya luno olunyiriri njagala kumanya bw'ogamba nti biri abantu be baabiwandiika nga Allah tabalagidde nze nsiba akakalu mpa Allah walagira bawandike Kulaani mu mpapula eve ku mutima ku mutima gwa Muhammad. Kati lwaki obuuza ekyonge kyange tonnakiddamu ebyange bano bawandiika olunyiriri luno beekube exactly baba balina kwekuba okusinziira nanti bwe baba tebeekuba Allah yabalagirira wa Qur'ani eve ku mutima gwa Muhammad efuuke ekitabo kati olwo nebeera namu kati okugjawo ebino ebipya oba ogenze mu bifu
munabbi mutume yempeta era ebintu ebyo byazikira naye kyogamba endagaano enkadde teyawandiikibwa nedda Haji gamba nti ebibuuzo bya Mulumba okubonaabona kuli ku bantu bonna abawandiika ne Kurani nga mweri kyotegeeza bameka abawandiika ebitabo bya Kurani anti za Mulemi Allah ya Ibrahim Sheikh Mivu Sheikh Maziga Sheikh Mivu bwasengeka ensonga Assalamu alaikum. Zisabusolo siriso olwaleero okumya emirembe webale zindalongo kuwadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Nja kusaba omulamwa guno obe okwogera kuno kutogedde olwaleero kufa abasiraamu mu kusabira abafu. Omuli kitaba mukatuuliziganya microphone zibawulira. Nga njagala okunoonyeza ddala ekiragira ddala okusabira abafu banna nja kuleeterawo okwogera bwe gundi omusajja Museveni sidde yogera obudde mbukuwadde bamayogera bali baveeko kakati bino ngenda biyita mu lukwakwayo mukiwuli Mulumba muleke zisabusolo ayogere ngenda biyita mu lukwaka gye bayita mu luzungu yita samari mu bufunza mwenakani wiki ejja bwino nkoleki neruli olina byewaleka Sayyidina Ibrahima alayhi salatu Ibrahima muwulire kitaawe Azara mumuleke amaze Nagesa Ibrahim to kivundu kakati bwana kiki obo busiramu buyekera mutuyekera mutu toleta mbirala wa maso ko kusensonga yo tewali ali mukuyekera Ibrahim tata we Azara yali takiriza Katonda kyekisokera dda kubanga Ibrahim yejjajja wabakkiriza naye Azara yafa Ibrahim yati asabira kitaawe mukiwulire ekyo nja kukireeta mu bwino bwekiri wano mu kitabo kyengambye samare bannange yasabira kitaawe ye Katonda yali mulamula naye ng'amusabidde nga kitaawe afudde n'agamba Katonda wange taata afudde simukkiriza naye gw'osinga okusonyiwa n'akirekera ekyo kiri mu Qur'an ekyokubiri so omusiraamu ono bw'aba osabira omwoyo gw'omufu oba ogw'omugenzi mu bwongo bwo mulimu ekigamba nti oba oli awo Allah anakyusa kakati njagala okonekitinga kino aya eyo essula ey'omwenda aya ey'ekinaana tikobeegayirire okusonyiyibwa gwe Muhammadi oba tobeegayiridde kusonyiyibwa tewali njawulo kakati abantu bakufwaro ono mulumba byalese muno mweri muno sijjagigendako muleke nsome oba mulumba gwokkirizaeko okumanya yateesa mulumba gwobooleka mulekeze malize ebyange ova muleete obusaale bwammwe bwe musobola okukuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata we Abdallah yafa tatodde shahada ule bwagamba nti gwe yogera oli muleke n'ekivundu kye bw'aba si kivundu yafa nga tatodde shahada naye lunaku lumu nabbi Muhammad yali ayita ku ntaana ya maama we ne ku ntaana ya taata we ng'akaaba amazima tubisoma wa bannange soba muleke ayogere program tujja giwabya siyaasa mungi soba olinde malayo tujja mu studio eno obudde bugonze mbukwadde oli mulumba muleke yateesa munaka oli mumuwa obudde nze nkuwadde obudde amuleke weyogera mulumba muleke Muhammad omuzimu gwa taata we ne maama bwe yabisanga ku buli yayitoza shahada era maama wa mutume Muhammad amina agenda kuyingira jjana nga muzimu ne maama wa ne taata wa mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda bali mu jjana
nga muzimu gwe kwatola shahada sokolindeko mulumba kyekyakuja busiramu butabutendera kino kipamepeme kiranga najisi kakati awono samari nayo ngikoze eki kandete samari endala kandete samari endala anti nga tunyikiza eri ogambe nti omuzimu nagwo gutola shahada webale nnyo kati kandete samari endala olaba n'amagini gato nabi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu qur'ani muno egamba tosobola kuwuliza bali mu kabbuli yadde okuzibula ab'amaaso yadde naye bakiggala naye ye katonda atugamba ti summa du'a okujjako edduwa ekisumulula kyenayogedde summa du'a ekyo kyoba osoma era kyembagambye kyogenda onoonya kyokubaleetera wano summa babuuza du'a bano nabbi bali basatu balamba era kyogamba n'agamba tebamanyi nti abo abaliwulira edduwa z'abafunga abafu tubasabira ng'atugamba bwe izkurunne ahadi nga Allah yakyogera ekyo oli ku nsi kuno olina ahadi giwakola ne katonda Allah nga yakyogera antuwulira nga tonnasimba bugere Allah yakyogera ekyo sokoleke nze nze tofaayo samalayo njagala era nungi Allah nga yakyogera nti duwa ekyokusulula moderator nkwegayirira abantu abansomesa Sheikh Runanoba Shehe Mundu bakulimba bonna basheekha anti tewali buzibu bonna bamasheekha bonna ebintu babimanyi nnyo anti bagamba Allah ye yayogera temumbuguta babikusomerawa bannange summa dua olemedde okumpa ansa kangende wa Sheikh Muyivu olaba ngenda okumalayo ekintu omumenyako naye n'agamba nti abo abawuliriza edduwa beba bava ku nsi kuno nga bawulira ekigambo ng'ani ayogera Allah yayogera Muhammad yayogera Katonda yagamba mutume Muhammad anti kyebwe kyembagamba samale kakati olujja ayanzi baleetere wano neyanziza duwa yava ku nsi ng'awulira ekigambo kya Mukama Katonda kawuli la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah era bwe tumulondera edduwa wano agenda kukola ki agenda kusonyiyibwa olw'edduwa obadde ogamba ki ngende wa Sheikh Amani njagala kuwuliza ku bannayuganda omulimba bwatandika ne kye bayita omusota ogwasulibwa kuva mu ggulu bwe gwajja mu lunyiri lwokusatu musula eyokusatu yaluberebere ne gugamba ti kozi yabaganda bwe mulirya ku muti guno tyaya tugamba nti bwe tuli kulyako tujja kufa koye ti okufa temulifa naye mulibanga ki kakati ebigambo bya intanite ebyokugamba nti omuntu takoma banetuliziganye temwogerera mizindaalo babawulira ebyo bw'omwama bwemwogera bw'abanga afudde waliwo continuity ey'endowooza ya sitaani kyova olaba nga boogera n'abafu okwogera n'omufu bwe busamize n'amemu toba mwawufu makolo kyava ali omusanyufu kubanga toyinza kugamba nti ogamba omuzimu nti gusiramuke utole shahada ye gufunira wawuzu olaba ejjini lisiramuka n'ejjini nti lisiramuke lifunira wawuzu ne aya ebintu ebyo ogamba nti waliwo abafu nti bakyuka tetwanditeganye nakubuulira abantu balamu kutukuba amayinja twandigezenga ku ntaana kuba nti otakukola ki terina nakyekukuba naye nze siyinza kuddira nenyimirira mu malaalo mbagambe nti nno bannange mudde eri Mukama omuntu amaze okufa kalasa era nnumwa kimu kyokka tibambi afudde takkiriza Yesu Kristo ekizibu ekiriwo tutegana nnyo nebino tulabye ebikolwa ebingi ekikolwa kumpi kiri kimu kyokka ekigaana omuntu okugenda mu ggulu kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we bw'amugaana tagenze era Bayibuli egamba nti nno akkiriza alina obulamu obutaggwawo atakkiriza gumaze okumusiima kale n'olwekyo abantu bano mbaagala
bakkirize Yesu Kristo okusinga lwe babonaabona n'okusabira ebikolwa n'obeera. Nina senga jjajjange yagendaayo yafa mu Katuliki batubeera nabo naye yatirika obutitimbe bw'essente kubanga mbu teyaleka mwana anaamulombera dduwa ne baziwa Ssaabakristo. Ssaabakristo nakati takolangayo n'ekintu n'ekimu kitambiro. Ekitambiro kye boogerako ekya kitambiro Yesu Kristo yakimala. Kati gwe bw'abanga yakimala gwe weegayirira bwereere. Okay, omuzindalo kyama njagala oguwe Sheikh Aman. Sheikh Aman, edduwa gyowa omufu n'omwoyo gwe n'okunaaza byonna bye munaaza ebyo kikyusa ki ku bulamu bw'oyo? Alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. mikwano gyaffe mwenna abatulaba era abagoberezi baffe mbalamusaako n'ekiramuso ekyatuweebwa omutonzi waffe. Ekiramuso ekyo nga kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bato bange, baganda bange, bakadde bange, abagoberezi ba Kristo, mumwe nga muli abakatuliki, abasodokisi, abamalaki, aba Jehovah's Witness, nammwe bato bange abalokola abazze mu kinaana nga ndi musajja mukulu, maze n'okukula amannyo nga 2. Emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Sebo moderator n'abatuuliriza topiki zonna ziba nkulu naye n'onkulu. Ebintu byonna ebyasangibwa nga weebiri bikolebwa abasomi ba Bayibuli ne Quran nga biriko ssente, abalokole baabisigalako ne bagenda nabyo mu maaso. Ebintu byonna ebyasangibwawo abali ku ddiini abasomi ba Bayibuli ne Quran nga tubikola nga tebiriko ssente, abalokole baabijjawo. Mu bufunze omulokole ajja kugamba tasabira mufu kuba akimanya eriyo maziga nakatogo. N'omusanga ng'agamba okusabira omufu kibi tekirina makulu, n'akugamba nti yalokoka Yesu bwe yafiira ku musala byonna yabimuggyako, naye nga buli lunaku mu kkanisa abalokole basabira baveeko emizimu bagaggawale. Tegereka bulungi nga n'ebizibu tebibaggwako. Lindako moderator nga n'ebizibu tebibaggwako. Tuli kwogera ku kusabira abafu. Nzija So okusabira abafu. Introduction. Kola introduction. Nfu. Olweso ngati kye tuli mu kwogera. Kati kankuyambe. Kyanjawulo kubalika emizimu ebibavaako. Kati kankuyambe moderator. Nze tonyamba atyagala gwe weyamba nakubuuziza edduwa tuyambire mu Qur'ani mulumba soko linde mulumba tofaayo ne bwana aba ayagala muleke abeere mu Bayibuli wamma Sheikh Amani sinjagala tuli kwogera ku dduwa kubanga omulwadde abalamu tewali aboogera nzija topiki y'abalamu nayo nzija ejja kujja nzija kujja nekayogere kubafu bonaaza nga waliwo malayika bajjemu omwoyo oba egusowodde oba egukoze eki abamalayika baali bana moderator nkusaba egukanulamu nkusaba ekintu kino n'obuwombeefu. Ati leka mmaleyo ekibuuzo osobole okunziramu obulungi kubanga kirabika nakubuuzizza ng'oluusi bano boogedde bingi nga totegedde kati nziramu okusabira abafu oba mukita kuwadduwa mukita kola okulombera edduwa abafu n'emyoyo gyabwe abo abagenzi lwaki mukikola era n'okubanaaza byonna bye mukola lwaki okikola era mukola kyaki era musinziira mu neyanza sebo omutesiteesi olw'okulungamyo damu ekyo kanziremu
ebikolwa byonna ebikolebwa abakkiriza Katonda obulokole bwe bwajja ne bisanga abakkiriza Katonda tubikola ebikolwa ebyo nga tebiriiko ssente abalokole babirwanyisa nnyo ne babijjawo yensonga lwaki mwe mulomba dduwa lindako katono sibomulomba kati kankuwa ekyokulabirako ng'okusabira omufu n'okumunaaza kinkoze bubi omusumba okubanga alabika agenze mu shotiko bwe tusomako mu bayibuli mu bikolwa by'abatume essuula ya 9 layini ya 36 wuliriza wagamba awo waliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa amakulu ag'okutegeezebwa kw'erinnya eryo ayitibwa Doruka. Omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'okutya Katonda olw'ebintu bye yagabanga ng'abigabira abakkiriza 37. Awo munnange olwatuuka mu nnaku ezo Doruka n'alwala n'afa. Bwe baamala okumunaaza ng'afudde yali mukozi wa birungi bwe baamala okumunaaza ng'afudde ne bamuteeka mu katanda akaali mu kisenge ekya waggulu seeka si ejeneza kanzikirire wansi tugenda kakkirira bino tobirabanga bwe buzibu bwe mulina kankusirika musumba tonsuna muziika abafunga temubanaaziza mubaziika n'ennagisi temubasaalira temubasabira sirika sebo musumba sirika musumba moderator oli chairman wa nsaba protecting bino byensoma wano biri mu Bible ojaba Bible yeno nze bwe nvudde musumba sirika obwe buzibu mulina kanziremu owulire essuula ya 10 layini ya 9 wagamba ogenda soma obudde nze mbukuwadde so kati oli mukumpa kwe musinziira okulomba dduwa ebyabafu wabakubaawo kaseera eri gye nanditandikidde naye olw'omusumba oli noono bwedda batuwojja ku luwonzi tebanaaza bafu tebabasabira kati kankuwe gwe baanaaza ne bamusabira sirika kansome wulira bikolwa by'abatume Acts of the Apostles wulira 10:36 kanzire mbuto oyagala okutta message wagamba bwe wati 9:36 agamba awaaliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa okutegeezebwa kwalyo ayitibwa Doruka. Omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'ebintu byagabanga nga bigabira abantu olw'okukkiriza 38. Munnange olwatuuka ennaku ezo n'alwala n'afa. Wulira omulongoofu ng'afudde we baakola. Bwe baamala ne bamutwala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge ekya waggulu. Ojja kumbuulira sirika era kubanga ekitundu ekyo kyali kumpi ne Yopa tugenda kati kusaba ojja tubuulira ku baamutwalira. Ekitundu ekyo kyali kumpi ne Yopa. Abayigirizwa bwe baawulira ng'afudde ne bagenda abayigirizwa bwe baawulira ng'afudde ne bagenda Petero gy'ali ne bamutunumira nga abantu babiri be bagendayo kubikiraani Petero kuba yali kumpi n'ekyalo ekyo kuba by then Petero yali omukulembeze waabwe babiri nga bamwegayirira nti tolwawo tuukira mangu gye tuli kubanga omuweereza wa Katonda Doruka agize eki afudde 39. Petero n'agolokoka n'agenda nawo bwe yatuuka ne bamutwala mu kisenge ekya waggulu gye baali bamutadde nga bamaze okumunaaza. Awo mu kisenge ekyo n'asangayo bannamwandu nga baziirana batema emiranga bakulukusa amaziga olw'okufiirwa okwa Doruka eyali omuweereza wa Katonda n'ebikolwa ebirungi bye yakolanga omwalionga okubawa ebyambalo n'ebizibaawo bye yabagabiranga. olwana Petero n'afuluma n'afulumya bonna ne bafukamira ne basabira omufu. Kyekyabawo malayo nti ne basokolinde soko malayo ne bamusabira njiddemu
Mushumba. Moderator kan wamaka maleyo nga bugamba. Soko sabe bulungi. Kanziremu kulwana. But Peter put the kanziremu. Kanziremu mu Luganda. Ya moderator sagala wekubane na musajjo. Okuntomeza. Lindako. Nenda si kuntomeza. Kaya lindako Mushumba. Mushumba program tojifula ya kaya. Nafukamira. Wamalinda kwa Lindako. 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 Nachukira omulambo moderator. Bakwebakako. Tabisa. Nakwebakako. Owulidde n'agenda n'asabira omuti. Nakwebakako. Kati lindako mmalirize. Nyina dakikansa. Moderator. Kamalirize. Nedda lwaki tusabira Sheke Sokolinde. Ekiri mu kubakaayanya byawandiikibwa kumwe mwenna teri yabiwandiika. Ono yabagambye dda bonna baabiwandiika nga ne Korani mweri bino byonna balina omusango. Kati fenna ekitukaayanya weekiri njagala osome ennyiriri ezo ziggweyo bulungi. Tewali buzibu nga toyongeddeemu bibyo. Olyokonyonyole olw'amakumi woba otandikira Petero n'akyukira omufu leka gwe tomanyi ana olwana Petero n'abafulumya kanjiddemu essuula ya mwenda kantuukewo olunyiriri lwa 40 woba otandikira Peter kantuukewo kiveeyo bulungi tandika bulungi kantuukewo kiveeyo bulungi kati kaya tunulawo kansomewo sebo ntandika emessage ejja kufa nze ejja kumalayo nga bw'oyagala infact nja nakoma kwana mu 3 awaliwo omuyopa omukazi omuyigirizwa erinalekobesa okutegeezebwa kwaliyo eyayatwadooka omukazi oyo yalajjudde ebikolwa ebirungi 37 olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa bwe yamala okunaazibwa ng'afudde ne bamuteeka mu kisenge ekyawaggulu ne bamuziika nga bamunaazizza 38 mbuuza ekibuuzo bamunaaza njaga tugende empola bamunaaza ekyokubiri tugende mu maaso ekyokubiri olwa ne bamunaaza otumazeewo kasoma 38 era kubanga olwa 40 nedda Petero ne bamwegalira nti olwatuukira gye tuli 39 Petero n'agolokoka n'agenda nabo bwe yatuuka ne bamutwala mu kisenge awali omufugo bamaze okunaaza ali waggulu ne bannamwandu bonna ne bayimirira kumpi aparumu eno oba ekisenge kino yentaana anti bamunaazizza tuli mu kumanya omutandika kumusabira nga yakafa tumusabira nga tumunaaza tumusaalira esswala esembayo tumusabira nga ali mu kabbuli bino bye muwakanya abalokole muwakanya bayibuli musiramu tunuulira nze ndi mukuyamba byonna by'oyagala okwogera njagala obyogere biveeyo bulungi 1 bamunaaza number 2 ne bamutwala mu upper room mu kisenge kyawaggulu nembuuza bwasomawo ekisenge kyawaggulu ye kabuli oba nedda wuno kati tugabatuukawo tofaayo bamusabira akyali tegeera bulungi omufu bamusabira akyali weebale nnyo kati Peter nani weebale nnyo Petero n'abafulumya bo bonna olwana n'afukamira n'asaba yasaba mbuuza yasaba layini egambye n'asaba abalokole mubadde ki layini egambye bamunaaza n'amusabira Mushumba yasaba toyitaba nziremu ne bamunaaza lukuya pastor bamunaaza shokolinde shekaman oyagala kufuula gundi olunyiriri lwolese lulungi nnyo bwagala tumalayo ngenda kumalayo kati katambule n'omusumba pastor bamunaaza ekiri wali kiri soma okusabira abafu n'ebyo Petero yasaba webale nnyo bamunaaza Mushumba bamunaaza Petero bamuyita kola ki
kunaza bamaze okunaza kati bayita imamu Petero bamuyita Petero bamuyita najja n'afukamira n'asaba webale nnyo kati onatukoze bulungi akuzisa lwaki tusabira abafu obwo obujulizi bwa bayibuli tubutadde omulambo gwa Dokasi bagunaaza ekyo kimu Petero najja bano bonna bannamwandu abaaliwo n'abafulumya Petero n'afukamira n'asaba obuzibu moderator omusumba ono obuzibu bw'alina yagaana okunkopako ensomesa tudde muno mu programu kupa esaawa ezi nga ninga atazze ompadde dakiika nga 5 10 ku 15 ono ayogera kati moderator kankuze ebbali tugende n'omusumba musumba kaya Doluka bamunaaza kubanga nze nkuwadde obudde Doluka bamunaaza nga nze nkuwadde obudde toyinza kugamba muze konzize ebbali onzize ebbali ngaani anti lwaki nkuze ebbali obyabwino kati moderator kati kambuuze ggwe Doluka bamunaaza Doluka nakyogedde dda nekugamba nti kati nga bweyambadde kooti y'abano kambuuze munaaza abafu baani nze nyina nze nkibuuza kati nkibuuza ono buuza ono omusumba olabye moderator munaaza abafu pasita munaaza abafu bayibuli egambye bamunaaza munaaza abafu damu webale nnyo moderator omusumba atudde mu munaaza ekyokubiri wuno omufu afudde tebamunaaza ekyokubiri baleese omukulembeze waabwe omuyigiriza omukulu Petero bwe yayingira yagobayo abakazi ng'era bwe tukola abasiraamu n'afukamira n'asaba ekibuuzo namba 2 musabira omufu kakati oba okyanjagazaaki onjagazaaki kati sokolinde waliwo ebintu bibiri sokolinde Sheikh Aman njagala obeere muyivu era okusaba n'okusabira kyekimu mu Luganda okoze bulungi kakati ffe tusabira abafu ono yekyagamba abafu musaba kubafu mbuuza kintu kirala mbuuza kibuuzo okusabira bwe kiba kirala nga mu bayibuli tusanzeemu kusaba ekibuuzo abalokole musaba ku mufu basaba nga musabiraani lindako katono musabiraani kuba Petero bamuyita waaliyo ekkanisa mumunaaza togatta bintu bayibuli wejagala bali abalaba baba balemu amagezi kubanga wano woosomye wano woosomye nze kyendabawo kikino Petero bwe yafukamira n'asaba teyasabira okitegeera n'asaba kati bw'aba yasaba abasumba batubuulire ebintu biri bibiri ekisooka kunaaza munaaza abafu babuuze baabo musumba munaaza abafu tosaba moderator obudde bwange musumba bamunaaza munaaza okusirika omala kudda mutunula mu kamera munaaza ogamba atolere ku ntebe ya mulumba yadduseewo wangisebo kabampono aguddemu wangi mukama yebaziwe wangi amanya nze ya Isaac bweyogerere ye mukulu Isaac ekisooka mwami Mulanzi simanyi temunayiga Seeka Amaani. Seeka Amaani ayagala nnyo obutale Seeka Amaani bw'atyo bw'ali yabadde wano ku paaka enkadde n'adduka yasomeseza n'adduka n'essente z'abaana abasiraamu abaana fo twabasondedde ssente ezibazaayo oyo Seeka Amaani bw'atyo bw'ali kaakati wano we baba boogera ku kunaaza Petero we yasabira oli omukazi yazuukira bakasabira bateeka baba bazuukira
kubanga bw'osoma okweyongerayo wansi bwe baasaba gundi we yasaba omukazi yazuukira bo baakasabirako bameka abazuukira yenjawulo eriweeyo Sheikh, what do say the sentence of Asiram? Thank you for the program. This is Agnes. Peter wasn't praying for the dead. Yes. He said, Tabitha, arise. Is that praying for the dead? He would have said, may her soul rest in peace. Era mujjukira ngamba gamba wano. Tibuli avaayo yenna n'agamba nti omwoyo gw'ataamala emirundi Mukama agulamuze kisa. Kitegeeza oli weegasse kubasabira abafu na kusamira nga abantu bwe bagamba. Ekyo ndowooza nakikira lifayinga. Chairman obadde ogamba. Okay, kansome message eno katono nnyo. Hello. At times abantu mmwe mwagala okutufuula nga ffe abatalaba. By someone reading the Bible and adding some words. Secondly, you said last time, when a question is asked, it should be answered using the book of your religion. Ekyo Sheikh Amani yagaano kigoberera, ate era tumutaasa n'agaana. Thirdly, we fail to understand the main issue when Amani starts taking us like a fools by disorganizing the entire program when he gets the microphone. Lastly, there is a possibility Benjamin kale ono gwakuba to soko lindo okukuba Sheikh Aman ekyo olina okukitereeza kwanga kenyini wagamba Bible ogenda givaako oyo talina kyawandiikibwa mu Busiraamu bukkiriza mu kusabira abafu ekyo kyoba otuddamu Obusiraamu kyewandibadde oddamu Sheikh Amani atubuulire amazzi ge banaaliza abafu ge bafumbisa omuceere kituufu kale ulira abuuzizza agambe si kituufu sewe bale kuweza Sheikh Amani yeetaaga Yesu alokoke kale. Okay, ezo ziri bwe zityo ezo nazo zizo dakiika eryemu mu chairman ngenda kusoma busomi omukatulekye mwamutuseeko eyatandise ekintu kino atandika okunyolanyolamu ebigambo kayogere gwe ng'oyogedde muleka ayogera agenda kugamba nze Bible njirina agenda kugamba langa ati langa muleka osoma naki mwendo olwana oki kitabo ki ebikola by'abatume Mushumba sagala kututabula Petero line egamba bweti n'abafulumya bonna n'afukamira n'akola ki musaba n'agamba Tabisa yimirira n'azibula amaaso ge ate odagenza omubiri ate n'atuula waliwo gwe mwali musabye omuntu n'azibula amaaso n'atuula oyo yamusanga mu kkubo gwoyogerako nze ndikuona yafa ne bamusabira ne bamunaaza wulira awo ne bamunaaza bwe baamala okumunaaza n'afukamira n'asabira omulambo gwa wulira Sheikh wamwe abagamba nti abadde amanyi Sheikh Amani byayogera nti birimu amakulu kubanga ono bw'aba yazuukira tekikola makulu kati mwe musaba lwakuzuukira yonsabidde edduwa ani n'ava mu ntaata ziba mawutu n'agivaako n'addamu n'abeera sebo mwami moderator njagala kuva nze sinawulira y'akasirikiro ng'obadde ovuddewo toyogera obadde ogenze ng'oddumde mu mulumba obadde ovuddewo obadde bwekidumusiigenda abasiraamu balina tebannaba kutubuulira abafu bwe basabira abafu n'emyoyo gyabwe baba bagenderera ki muba mugenderera ki lwaki era kikyusa ki sebo ne Kurani 9